bavaamu abantu tulaba wali erinze wenkolera wa munene. That's what you are saying. Quality on. Natural resource. Yes, sir. Mati amazzi gagira wano. Enkuba weetonye nnyingi yafa. Mwala guva bweyogeri. Amazzi gonna gave bweyogeri. Amanya gange nze Nyanzi Faizo ssentebe w'akakiiko akatwala ebyobutonde bw'ensi mu Wakiso. Ndi musanyufu nti leero akakiiko ka disitulikiti akavunaanyizibwa ku bw'obutonde bw'ensi tukalabyeko mu municipalities ez'enjawulo nga Ntebe n'ewalala. Naye leero ndi musanyufu nti akakiiko kakkiriza okusaba kwange ne kajja wano ne nkalaga obuzibu bwe tulina obuva ku investment bwe yatuleetera wano mu kitundu kyaffe nti amazzi ebizimbe yabisiga kati amazzi gonna agava ebweyogerere gatuuka wano nga tegalina we galaga ne gaddayo emabega ne gayingirira ennyumba z'abantu. N'olwekyo nsaba nti era NEMA egenda kukozesa amaanyi gayo n'obusobozi bwayo ebeere ng'emenya bino eri waggulu wakkirira neno wakkirira amabaati manyanga roof eyongera okuyiwa amazzi pavers zongera lino lyeryandibadde ekkubo where water flowing should be continuous, and all we need to say is we are going to write to NEMA. If they truly gave that, then they should do good, because the law is clear. They are the ones to give the restoration orders. Eri waggulu wakkirira neno wakkirira amabaati manyanga roof eyongera okuyiwa amazzi pavers zongera lino lyeryandibadde ekkubo where water flowing should be continuous, and all we need to say is we are going to write to NEMA. If they truly gave that, then they should do good, because the law is clear. They are the ones to give the restoration orders. Zacho zijja genda nga zikula mpola tezijja kusosola bo ababikola tebabeera wano balina ola gye babeera kati mwe abakulembera mu kira n'abatuula mu kanso mwe mulina okuyimusa eddoboozi lyammwe mugabe nti this foreign material Katonda teyali musiru kutondawo nga bwe waali. Bwe tuba tetufunye guidance amateeka ffe bennyini abagakola ffe tugoonoona. So kati that's why I ask my staff kino we kibeereddewo okutuuka ano gwe okozeewo kikubeera bajja kikubuuza, have you told me, have we talked to NEMA, have we called the ED? Bwe tuba tulina environmental police force ffe tetwasoma kukwata mundu bazze ne bakolayo kyabwe nga tubata bannannyini nsi nga bagitwala. Full stop. Zacho zijja genda nga zikula mpola tezijja kusosola bo ababikola tebabeera wano balina ola gye babeera kati mwe abakulembera mu kira n'abatuula mu kanso mwe mulina okuyimusa eddoboozi lyammwe mugabe nti this foreign material Katonda teyali musiru kutondawo nga bwe waali.
bwe tuba tetufunye guidance amateeka ffe bennyini abagakola ffe tugonoona. So kati that's why I ask my staff kino wekibeereddewo okutuuka no gwe okozeewo kikubeera bajja kikubuuza, have you told me, have we talked to NEMA, have we called the ED? Bwe tuba tulina environmental police force ffe tetwasoma kukwata mundu bazze ne bakolayo kyabwe nga tubata bannannyini nsi nga bagitwala. Full stop. Erinnya Namuddukeeti nga nze akulira ebyontobazi mu Wakiso district. Tuli mu monitoring, tulaba amataba lwaki gamazeewo abantu baffe, tulaba amataba gatwala amamotoka, gatwala abantu, gasse buli kiramu, ababodaboda amataba gabatwala. Naye nga kino kyennyini kye tulimu wano kyekireetedde amataba okugenda wano basuula wano ettaka naye byafectinga abantu baffe abali eri mu maaso ddala. Kati kyenkubira omulanga abantu bannema bannanga abantu bannema mu abakulu abakulira entobazi abannema muleke abantu bano kubanga babasiiga enziro bwe baba nga kituufu mwagaba wano certificate ebakkiriza okuzimba mu ntobazi buno muveeyo ku mpewo mweyogereko kubanga abantu bano abamira investment bagambye mmwe mwabawa olukusa okuzimba mu lutobazi ate nga bagenda kuzimbawo bizimbe bipangisibwa basule wano zikalina nga zipangisibwa. Abantu abaffe bafiirwe kubanga bo bagamba be babaavu tewali abagambako. Naye mmwe abakulira ebyobutonde bw'ensi muveeyo mutu assurance nti mugenda gamba abantu bano bajje ettaka lino mu ntobazi tukooye ba from above nga ffe abantu ba bulijjo ffe tufa. Erinnya Namuddukeeti nga nze akulira ebyontobazi mu Wakiso district. Tuli mu monitoring, tulaba amataba lwaki gamazeewo abantu baffe, tulaba amataba gatwala amamotoka, gatwala abantu, gasse buli kiramu, ababodaboda amataba gabatwala. Naye nga kino kyennyini kye tulimu wano kyekireetedde amataba okugenda wano basuula wano ettaka naye byafectinga abantu baffe abali eri mu maaso ddala. Kati kyenkubira omulanga abantu bannema bannanga abantu bannema mu abakulu abakulira entobazi abannema muleke abantu bano kubanga babasiiga enziro bwe baba nga kituufu mwagaba wano certificate ebakkiriza okuzimba mu ntobazi buno muveeyo ku mpewo mweyogereko kubanga abantu bano abamira investment bagambye mmwe mwabawa olukusa okuzimba mu lutobazi ate nga bagenda kuzimbawo bizimbe bipangisibwa basule wano zikalina nga zipangisibwa. Abantu abaffe bafiirwe kubanga bo bagamba be babaavu tewali abagambako. Naye mmwe abakulira ebyobutonde bw'ensi muveeyo mutu assurance nti mugenda gamba abantu bano bajje ettaka lino mu ntobazi tukooye ba from above nga ffe abantu ba bulijjo ffe tufa. Mera find ways of removing all these it has done to the environment. We don't want to camouflage that we are saying that we are the above. Basala amagezi gonna mu bwangu ddala bajjewo bino bye bakoze. Fenga district ya Wakiso era nga tiimu ene etwala ebya environment tetwagala kubanga bo be bafuuse bannakyemalira mu ggwanga lino. Basala amagezi bajjewo ebintu bino bye batadde kubanga kati amazzi gali blocked. Bano abantu bagenda kubanga bafloodinga side ne side. Luno lutobazi buli omu alulaba lukola ki lweyongerayo. Tosobola tugamba nti wateeka wagaba certificate nabo tebaleme kutulimbalimba nti baafuna certificate mu lutobazi wakati okolawo commercial building ate ekira municipality wetubasanga nga nammwe mwageza ne mwaprovinga the buildings ezo ze baba wamu mu lutobazi wakati kasa baleeta plan kira ne tusanga nga mwageza ne muteeka sitampu zamu nammwe tugenda bagatamu. So embeera eriwo yakubanga luno lutobazi terulimu kubuuza babijjewo ekizibu kye tulina mu Uganda era amataba getulaba neewala kati omuntu akikola wano naye ogenda kisanga nga amayumba gali eyo nga ge gali affected. Mera find ways of removing all this it has done to the environment. We don't want to camouflage that we are saying that we are the above. Basala amagezi gonna mu bwangu ddala bajjewo bino bye bakoze. Fenga district ya Wakiso era nga tiimu ene etwala ebya environment tetwagala kubanga bo be bafuuse bannakyemalira mu ggwanga lino. Basala amagezi bajjewo ebintu bino bye batadde kubanga kati amazzi gali blocked. Bano abantu bagenda kubanga bafloodinga side ne side. Luno lutobazi buli omu alulaba lukola ki lweyongerayo. Tosobola tugamba nti wateeka wagaba certificate nabo tebaleme kutulimbalimba nti baafuna certificate mu lutobazi wakati okolawo commercial building ate ekira municipality wetubasanga nga nammwe mwageza ne mwaprovinga the buildings ezo ze baba wamu mu lutobazi wakati kasa baleeta plan kira ne tusanga nga mwageza ne muteeka sitampu zamu nammwe tugenda bagatamu.
so embeera eriwo yakubanga luno lutobazi terulimu kubuuza babijjewo ekizibu kye tulina mu Uganda era amataba getulaba neewala kati omuntu akikola wano naye ogenda kisanga nga amayumba gali eyo nga ge gali affected wanje wande tusobola kusigala nga tuli bwe tuti nga twerimbalimba olwokuba nema yafulumya Mera investment kaka tuleme kulimba abantu twagala mu bwangu ddala bino bye bataddewo babijjewo abantu baffe babonaabona eri side endala bo bazze mu lutobazi bataddemu lino sijja nagamba ttaka bino bemanje babijja bali mu kuzimba wande tusobola kusigala nga tuli bwe tuti nga twerimbalimba olwokuba nema yafulumya Mera investment kaka tuleme kulimba abantu twagala mu bwangu ddala bino bye bataddewo babijjewo abantu baffe babonaabona eri side endala bo bazze mu lutobazi bataddemu lino sijja nagamba ttaka bino bemanje babijja bali mu kuzimba nabatambuza ettaka ekiro temubakuba miggo oba emmotoka zaabwe ne zikolebwako ng'etteeka bwe liragira naye bo mubaleka ne beekalakaasa nga bajja okwonoona obutonde bw'ensi ate ffe baba babuulira abantu ekituufu ffe bemuddako bemukuba emiggo nabatambuza ettaka ekiro temubakuba miggo oba emmotoka zaabwe ne zikolebwako ng'etteeka bwe liragira naye bo mubaleka ne beekalakaasa nga bajja okwonoona obutonde bw'ensi ate ffe baba babuulira abantu ekituufu ffe bemuddako bemukuba emiggo abagagga balina ssente be bannannyini b'okumalawo entobazi kati nga bwolaba nti bagamba nti wano subiiru yavunaanyizibwawo amazzi gayingira mu nnyumba z'abantu naye nze ndowooza tulabyeko nema ng'ekola enforcement ng'egamba abantu bajjewo ettaka ate basasule ne ssente ez'okwonoona obutonde bw'ensi nja kusanyuka nnyo ng'ekifo kino bakoze kyekimu omuntu eyayiwawo ettaka lino mu lutobazi wakati alijjawo ate asasule n'okusasula oba oliawo kinaakanga ku bagagga naye tukooye okuyiikirizanga abanaku abagagga nga bano abazze mu lutobazi okwonoona obutonde bw'ensi nga tebakwatwako abagagga abalina ssente be bannannyini b'okumalawo entobazi kati nga bwolaba nti bagamba nti wano subiiru yavunaanyizibwawo amazzi gayingira mu nnyumba z'abantu naye nze ndowooza tulabyeko nema ng'ekola enforcement ng'egamba abantu bajjewo ettaka ate basasule ne ssente ez'okwonoona obutonde bw'ensi nja kusanyuka nnyo ng'ekifo kino bakoze kyekimu omuntu eyayiwawo ettaka lino mu lutobazi wakati alijjawo ate asasule n'okusasula oba oliawo kinaakanga ku bagagga naye tukooye okuyiikirizanga abanaku abagagga nga bano abazze mu lutobazi okwonoona obutonde bw'ensi nga tebakwatwako served them a notice at that time. So they even gave us, we got copies of those certificates of approval. Later on, what we did was write to NEMA and also write to Mera Investments, the people who are doing these works. So we wrote to NEMA ED on 3 issues. One, we were requesting them to inform us whether the certificate as they claim is authentic. That was one. Then 2, if it is right and it was issued by NEMA, we wanted NEMA to help us, to give us some officers from NEMA. We requested them to give us some officers from NEMA so that they can join with us. We come on the ground to demarcate, to see which land was allocated for those proposed development. Because the proposal was saying that they were given land to do commercial buildings. That's what the certificate was saying. Yeah, in this very area. So now for us, we were perturbed as the stakeholders because we were seeing it was what? A swamp. So that's why we requested NEMA to intervene and also provide us with officers so that we can zone which particular area was zoned for the developer to undertake what? Commercial building. Yeah, to do the commercial buildings, as the certificate was saying. Served them a notice at that time. So they even gave us, we got copies of those certificates of approval. Later on, what we did was write to NEMA and also write to Mera Investments, the people who are doing these works. So we wrote to NEMA ED on 3 issues. One, we were requesting them to inform us whether the certificate as they claim is authentic. That was one. Then 2, if it is right and it was issued by NEMA, we wanted NEMA to help us, to give us some officers from NEMA. We requested them to give us some officers from NEMA
so that they can join with us. We come on the ground to demarcate, to see which land was allocated for those proposed development. Because the proposal was saying that they were given land to do commercial buildings. That's what the certificate was saying. Yeah, in this very area. So now for us, we part up as the stakeholders, because we were seeing it was what? A swamp. So that's why we requested NEMA to intervene and also provide us with officers so that we can zone which particular area was zoned for the developer to undertake what? Commercial building. Yeah, to do the commercial building. That's the certificate was saying. Supermarket. That's how it moves. This is this which goes even Nakarere, where we have been. That's how it moves. What you are seeing is part of the challenges and the impunity we are facing as a Tulaba municipality. This started way back in, I think, 2019. Some time back. And we as the technical people here in the Tulaba municipality, even including the environment team, the committee, the municipal environment and natural resources committee, we have been here on several occasions. What we have been able to, we were able to identify who the responsible person is through arresting one of the people who were undertaking these activities. That was last year. And we came to understand that it is Mera Investments. So when we arrested one of the perpetrators, they informed us that they had a certificate which was approving what they were doing. So we were very inquisitive to understand what the certificate was saying. But they shared the certificate via phone. But we saw that NEMA had given a certificate which we as the authority thought maybe it was not valid. That was our thinking at the time. So supermarket, that's how it moves. This is this which goes even Nakarere, where we have been. That's how it moves. What you are seeing is part of the challenges and the impunity we are facing as a Tulaba municipality. This started way back in, I think, 2019. Some time back. And we as the technical people here in the Tulaba municipality, even including the environment team, the committee, the municipal environment and natural resources committee, we have been here on several occasions. What we have been able to, we were able to identify who the responsible person is through arresting one of the people who were undertaking these activities. That was last year. And we came to understand that it is Mera Investments. So when we arrested one of the perpetrators, they informed us that they had a certificate which was approving what they were doing. So we were very inquisitive to understand what the certificate was saying. But they shared the certificate via phone. But we saw that NEMA had given a certificate which we as the authority thought maybe it was not valid. That was our thinking at the time. So katolengera aga mayumba ago enkuba buli lwetonya amazzi gabasanga mu kisenge kati abatuuze kyetusaba twagala ekintu kimu kampuni yaleeta ebitaka bino ebiyole amazzi gaali gatambulira obulungi katolengera aga mayumba ago enkuba buli lwetonya amazzi gabasanga mu kisenge kati abatuuze kyetusaba twagala ekintu kimu kampuni yaleeta ebitaka bino ebiyole amazzi gaali gatambulira obulungi
constructing the box culvert, they put a diversion, which is the other side, and even part of the soil you are seeing here, for ease of accessibility during the installation. Now what is going to be done is restoration. What is going to be done is restoration. They are going to remove the soil which has been deposited on the other side, so that we no longer have access, because when they put that access, people started dumping rubbish during the course of the construction. Since people don't have where to dump, they were doing illegal dumping at the time when they were constructing this. So for us, what done is restoration. Because they had provided these accesses so that people can easily move, but sometimes it has come with that is restoration. Because they had provided these accesses so that people can easily move, but sometimes it has come with tulukwatira okubanga tulina kasasiro ate nga yeetoolodde wano nga bano abantu olumu bayinza n'okubanga baganywa n'okuganywa n'okugafumba labayo kasasiro mu kituusa kitya wano ate kira kijja kitya nti temunnakolawo kyama kasasiro atandise okubayiringa kitegeeza we nayisaawo wiiki nga bbiri awo ogenda okubayina kituufu tutya kasasiro. So kati wano tujja kwetaaga okolagana enforcement wamu ne health inspector waffe ow'ekitundu obikuŋŋaanyizaawo ebigenda bitwala ddi kusano mwe mubireeta sigano bagakozesa ogalaba bakozesa emmotoka bagakozesa buli kimu ogeetoolola tulukwatira okubanga tulina kasasiro ate nga yeetoolodde wano nga bano abantu olumu bayinza n'okubanga baganywa n'okuganywa n'okugafumba labayo kasasiro mu kituusa kitya wano ate kira kijja kitya nti temunnakolawo kyama kasasiro atandise okubayiringa kitegeeza we nayisaawo wiiki nga bbiri awo ogenda okubayina kituufu. So kati wano tujja kwetaaga okolagana enforcement wamu ne health inspector waffe ow'ekitundu obikuŋŋaanyizaawo ebigenda bitwala ddi kusano mwe mubireeta era omukulu ono atwala ebya environment kira mumutaasizza kubanga ze ensonga ze tuzze okutunuulira nawe mugaa nti mwe mubiteekawo ate bivaawo akati ekyo katulabe naye era omukulu ono atwala ebya environment kira mumutaasizza kubanga ze ensonga ze tuzze okutunuulira nawe mugaa nti mwe mubiteekawo ate bivaawo akati ekyo katulabe naye